Nze sikiina mbuzibu okufumba ne bajja bange ne babanga basukka mu kumishiba kalungi muyina maasawo alien skin avumye biyitirivu nnyo bebe cool banange obusungu naye bungi nnyo Christopher Okero ebipya ebivaayo obutambi we buli maasawo mutabani wa Dr. Jose Chameleone Abba Makasi yakubye mukyala we omuzito abadde asulidde okuzaala ate n'amusuula mu nnyumba teyakomye ku ekyo n'amukiitingako byonna ogenda kuba obifuna wano okusuvya News Extra ava peace bamulangidde lwaki yeyingiza mu ntalo zatamanyi mugamba mutya mwasibye mutya kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano kusuvya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesuwanga byonna byemba nteekayo wano kusuvya News Extra nyuge kusabirako mu wenna abalwadde abakosefu ntisabe ekisa kya mukama kibatuukeko ba mikwano Suvi Airport Pickup ne Transport Service banange tutambuliza ddala abantu oyagala kugenda mu kyalo oyagala kuva mu kyalo oyagala kutambuza mu kibuga olina olugendo oluwanvu mukwano ng'onaako tugenda kubanga ate tutambula bulungi nnyo singa nakulisa era nga nkutambise no Okero Christopher omulamuzi yavaayo n'agamba nti Okero bamuwadde ennaku 14 nga yeeterezezza oba nga afunye esayidi ye ey'okumuwolereza era buno budde we twogerera Okero sayidi ye batandise dda ate okubanga bakola ku nsonga zino ekitegeeza zennaku 14 zibaali bamuwadde nti singa tekiba aba ateekibwa kalaba tebikyaliwo weewaawo abantu abambadde balina vidiyo ze bakola nga balaga nga Okero nga bw'owulira bawamala okusalira baali basalira Okero omulamuzi yamugamba nti olina ennaku 14 ez'okujulira era wenjogerera Okero ebyokujulira yabitandiseeko kati ekitegeeza nti omusango gwa Okero gujja kuddamu guwulirwe mu kooti ejulirwamu kyetuyita court of appeal oba wanayitawo bbanga ki tetumanyi kati court of appeal nayo bwetuula nekaanya oba nekkiriza ensala y'omusango nga high court bwe yagusala era mwami Okero aba akyayinayo chance egenda mu Supreme Court ng'ajulira ne bw'aba amaze kujulira mu Supreme Court nga naye esazeewo okukkirizaganya na kooti zino ezasooka era aba akyayinayo chance wala akakiiko akasonyi akayina okuwabula president oba kiki ekirina okukolebwa so president bw'alaba nti kisaanidde era asayininga bw'alaba nga tekisaanidde ayinza n'okumusonyiwa kisinziira naye bw'aba asayinize kitegeeza nti musawo 72 tulina okuba nga tutuukiriza ekiragiro kya kooti ne pulezidenti byebyo nno ebiva ewa Okero Christopher ennaku zino abadde waliwo obutambi obulaga nti Okero bamutadde kalaba Okero afudde ne bannange abantu bo baliwo okutambuza propaganda naye ndowooza buno obudde ekimufaako bye byate ebivuddeyo munange bwenkongerayo ewa Abba Makasi mutabani wa Dr. Jose Chameleone wamu ne Danira mabaka navayo ne mbagamba nti Dr. Jose Chameleone avuddeyo n'ategeeza nti essaawa zonna agenda kufuna omuzzukulu era agenda kufuuka jjajja kakati munaye tubaye tuli aho olunaku lw'ejjo nga omuwala asuliridde okuzaala Abba Makasi gwe yawasa nga nna yakuba omulanga omusajja ankuba Abba Makasi abulamuttira mu nnyumba kyokka ng'ate olubuto lwe lukulidde ddala teyakomye ku ekyo yamwenzeeko yamukiitinzeeko yabadde nga amugambako yamukubye emiggo mizibu bannange abaana bebeera abantu batandise okugamba bwekiteeza tekyala simanyi biki omwana yalondola taata we mbu Dr. Jose Chameleone naye era nga museera kyekimu Dr. Jose Chameleone olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'ayagaliza mukyala we Danira olunaku lw'abamaama bannange awo nno we tuli bantu bange naye nga omugole essaawa zonna yaligenda kuba yagambye nti Abba Makasi yamusudde ne mu nnyumba n'amulekamu bannange
kyokka asuliridde awo wetuli naye nga bwenkuzaako eno ewa Shiba Kalungi ono nno avuddeyo n'alumba ava PC amugaye munnange oli mwana muto lwaki weetaba mu ntalo z'otamanyi lwaki okkiriza omuntu manejawo okuteeka mu mpalaniraako nti kale oba oyagala okuwalana era nga oyagala okumpalana sooka omubuuze Shiba omuwalanira ki awo naawe olyoka ofune obuvumu n'amaanyi okweyimirira okumpalana. Lwaki oli mu mpalaniraako kubanga gw'oli mu kuwalanirako n'amazima tali mugga kugamba. Why am I like this? Anyway, temuwalanirako bantu mujja kubeesinga ku wrong information okuwalana. Kubanga abantu bagenda bagamba amazima lwaki babateeka mu position y'okubawalanirako. Tuli bantu bakulu. Tokola mpalaniraako mu industry. Kola bondi yo n'abantu. Then omuntu wakukola ekintu ye nga ye. Ogamba oyo soogera naye kubanga yankola kino ne kino. Oyo muzalawa kubanga yankola kino ne kino. But you're hating me because somebody told me you should hate me. It's good for your business. You should question your character. Really. But anyway, we all do things different. For me, I don't do things like that. I have so much respect for everybody. The only person era mugamba ate kyokka feminist kyokka ate yayomba ne bakyala banne nga bwe nayomba nani. I'm always mixed up in conversations that I should. Bw'atyo Shiba agamba ava PC ave mu ntalo z'atamanyi kyakkiriza manager we okumukozesa ensobi okuteekawo entalo wakati we n'abantu. Okiwulidde ekintu ekitakomye ku ekyo avuddeyo ne yeewuunya abantu bamugamba nti musiyazi ye agambye ayagala abantu bw'omwagala nga naye akwagala oba oli musajja oba oli mukazi ye ayagala omuntu awulira nga naye amwagala naye nga nti si musiyazi. Takomye ku ekyo munange n'atugamba ye okubeera ne bakowaifu be takiina mbuzibu yadde n'akatono oba bali 10 oba bali 8 bannange sigenda kubanga mbiddamu nnyo akatambi kaakano wano katukalabi. Osobola okubeera number 4 ng'atembera na mu nnyumba y'emu ne bakko-wives bange ate nga mbaagala nnyo ate nga nkitegeeza nze nsobola okubeera number 4 bulungi nnyo. By the way nze kasojja n'onnyonnyola nga ne bakko-wife bange nengenda ne mbakyalira nga balungi. In practice, I'm not even joking. I can be number 4. I can even be number 10. You know why? Nze nga wenda bagambye si kya romance genda baku romance ng'omwenda nze ojje tunyumye. Kyava nze okubeera number 10 nga nze Hajat number 10. I don't mind. You'll find me nga nze ntegekera number 8 birthday nga ate bya ddala si bya pretense. I'm serious. Haji agende ku number 1 abeereyo number 2 nze ne wangamba miezi 6 tanafuna budde. I'm good. Kasankubide simu ne tunyumya. You understand? So there are people who are different. My relationship is mental. It's not physical. It's emotional. It's get to me. It's soul. It's a soul and a soul, not body and body. Ebyo tebiwangala siringa. Shiba Kalungi bw'atyo ye avuddeyo n'atukakasa nti ekyokubeera ne bajjabe nga bali mu nnyumba emu takiina mbuzibu era agamba omusajja bw'aba alina namba 4 oba namba 5 oba alina abakyala 10 ye takiinaamu buzibu. Ekikulu nti omusajja balinawo communication boogerezeganya oba amaze emyezi 6 nga tajja wuwe ye takiina mbuzibu. Bannange abantu banjawulo kati gwe gy'odda mu kugambira mbu nze sobola kubeera na mujja wange. Suvi Airport Pick Up and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti booking Suvi Airport Pick Up and Transport Service mukwano nze siseererako ddala. Oyagala kugenda mu kyalo, oyagala kukima mu kyalo, oyagala genda ku pate, oyagala genda ku birthday, oyagala kulya ku zizo, kiki oyagala okulya, oyagala kunona ku kisaawe, oyagala kutwala ku kisaawe, booking Suvi
Suvi Airport Pickup and Transport Service ate badiyale wojja nongamba munange byadala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba kubukinga Suvi Airport Pickup and Transport Service onongojja n'akusalira nako olinze ekimukwano bukinga Suvi tweyongere olutalo bizeemu Alien Skin wamu ne Bebe Cool Alien Skin akatambi kalina maaso awo wamma ng'alangidde biyitirivu nnyo Bebe Cool takomye ku ekyo n'ayita Gravity omutujju n'amugamba nti omusajja musabe sente zo paka zonna nga azikuwadde takomye ku ekyo era n'amugamba nti Bebe Cool talina kyasinga Alien Skin okuggyako akanyama kokka naye mbwe ebitabo bingi byayogedde bannange sigenda kubanga ate mbiddamu ng'akatambi weekali maaso wano abadde akozesaako ebigambo ebinene ng'abiwereekereza Bebe Cool sola biisa wano naye namwe mugenda kubanga mubyewulirako era nze kamba sibuulire wano omukama bampeere kyonna wadde muba mumaganya ng'ayagala okusayininga newuunya mwana falo oyo nalina endagaano nze yababiri nze naye wallahi emboozi nagisanga mba Good Life Edi abanuupu anti awe nabiviiramu nensooka nkola live nembabuuza ate bwe mba navudde mu campaign kitegeeza nawokanye nesali nga saateekawo diversion ndowooza ng'omuntu omukulu akalulu kagwe bulungi kuba bali eri abatatwagala bali bagatandikirawo okwerumaaluma nti okuseka nze sitera nnyo okuba baheeta nseko newankubadde nabo baali tebamanyi kiriwo kati kitegedde anti okumanya nga banuupu baali oba kati awodeni aba agenda sasula Gravity kuba yamugamba agenda muwa byadde agenda okunkolera madafaku oyo kumbe ze nabimukolera ate bwe bimala okugaana n'agamba ate Kenzo yakubye Alien ekikono kate Kenzo ali eri mu federation akuba ate ali mwani stop ekikono ate nga gwogamba oli mutabani wa muzeeyi then ebyokuwebuza biba bingi ne musuza alina ebizibu bye yati listiko kati kola booti bakukya gavumenti sali ono musajja mubi gavumenti gibanja sina mulimu gona nikozeko na gavumenti sikola nkona gavumenti zebire nakola okana ne Nupwe bali banyingidde nga basinza nze nawanagana n'abalabe babali ne bandabamu importance nabe nale musibeetaaga ekitegeera akati sali gwemba mmanja kwa falo yaŋŋamba menke omulimu gw'okoze weetaaganga 1 biliyoni tokola diiru yonna nga tomaze funa kawumbi oba 8 naawe omuunye kyomuunyiza bwe mba nimba awakane kati ate yaŋŋamba asekwa diiru yonna yaleeta diiru nampaako 4 manja miliyoni 9 yate yaŋŋamba tokwa diiru yonna n'omuntu yenna nga talekwadde kawumbi yaleeta 4 bwemala okuva ulira ojjukira bwemala okuva Soroti bikolaba byagamba nedda ulira video weziri bwemala okuva Soroti bagamba munaku 2 nga olabye pulezidenti kale sente zibadde zakafulumo oyo yanga abadde agenda afuna akawumbi tebakafunanga kutuuka wano tebamanyi embeera lwaki muga nnyo mubadde mugamba mutya nedda ana wala tugenda kera kuseka bafunyo twali babiri aba nze naye emboozi nagikwatira mu Nuupu anti ekyo kyantiisa gwe tomanyi kati ate kudevalo gamba kimenke bana bafuna n'obudde ofuna baani babuloga kati wulira oyo fala yagana okozako ku benyini abamufangoni batandika okunzijonkera ero gyalaba abaali basaidinzeemu abasinga abasaidingamuko ne gagamero bankyukiramu kumbe ensonga z'abajenero ate bafaani mwe bafaani nze mbadde platform eyo okutuuka mukolagane n'abo abasajja mwe badde munneebaza mwana jasine mankumentali nze kati nze ani gwenza okutaga mugagamera eseo business nate buli lukulwa wano buli kulu yetagayo omuntu omwomu ng'ava mu fangoni ate fangoni nesigalawo fangoni tezimbiddwa ku people power ezimbiddwa ku power people ezimbiddwa ku bantu b'amaanyi simaanyi g'abantu banakitegeera
Kaibo badde bagamba ki? Mana leje. Anti obudde mbulina nane diguli mu kukaayana. Sitera kugaba ne bano ngenda bawa. Anti batekawo kenze mbya natuka nokola challenges zange ngali eri ku show yeri. Nenga nda mpaka wanagamba bafango ne bitu no mubivemu gwesagamba. Kaja ne gamba baku bantu abo. Era nemba vaako. Bagoleza ye musota. Balina smile. Oh yes amusima. Anti plastic smile ate kumbe nange jensingo teka ko. Aya nsubiza sana mana ngama soke nje ko deeply. Tenga bali ampisa mawule yagisangako. Oh yes amusima. Oyo gwabanja plaster. Yetumane to plaster no plaster buli mulanka. Oyo to plaster. Kaye to plaster agamba chine nendogoyize. Abajonkezi be. Eko ndio kusubiza kwa kitu ya tayamini. Maana gani hata DPO tensanyusa. Kwa gade kumanyira. Yenga ka kulumanyi kuliko kikudipa. Ayo kwa kamaramu kuliko. Teka yo limana kata bali kabatya long button. Omusajja amaze okulayira katugenda kweta emyaka egi. Kati abanopu Abano bude sinanyo budde bwabwe era buno budde nsona okukwatagana nabo. Okemalo kagana ne bano. Bosi bana ko buzibu kubaka ate bo batuufu. Ne waliwo abanjonkera nga ate bo si batuufu nga ate balize ne ku sente. Anti fale eri mwani stop boze na liye chikalu. Gachimenke mulina ati chimenke. Banoonya buli omu paka kubabe nale muwange nga bona dije baleta yemu. Ngamba nabe nale mutemudda waka. Ndisiri political. Namba weka nsaidi ngemu ko ne chefu sali mulise kuti kusente nti olwo butono bwambereddewo ngena woza kakenzo kamukubye ekiki ekikono nenga ataka mukubye ekikono nze ndi mu contract nako nze neri ne sente kyange babuze nene ngamba kama ze kutenyo ne sali osinga kenzo saka bampite wankwe nenga ningino gendo kusanga president ko lubante yako madda lwe bali banonyo kamala sasa obala president munyonyo naliko nnyo boza Nangamu musajja atukubye ekikono. Kati boba bakigambako nze tino omusajja atukubye ekikono ng'okigamba nze kitegeeza oso kigamba bali bavumenze. Ate wawudde basalikira kulapit. Nze siri level nze siri fan. Yes. Siri fan wo sali. Tonsobola musically sali onsinga kanyama na myaka. Ansinga bitabo. Sasa okusinga oluzungu kwa Planet Kid. Etasobola kunsinga bitabo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.